kintu ekyo kitwogerako again wa min simati al-islam anna lil fard tamalluk atenga nemu bimu kubitulaga mu kimu ku kiraga sifa obe bitende ebirungi ebyo dini yaffe y'obusiramu kwe kubanga basawo bwannanyeni obwasse kinoomu nga buli muntu alina obwannanyeni li nafsihi ye nga ye okigide وهذا التملك ينتقل بعده لورثته ngate obwannanyini obwo Allah singa agera omuntu oyo naava emaali ino jazzakola Allah namujja mu nsi emaali egenda kujuluka ekoleki egende eri abasikabe wa ahabbu an-nas ilayhi wa aqrabuhum ilayhi ngate abantu basinga okwagala atinga bantu ab'okumpi abafamily ye amma nizamu shiyu waliwo nizamu yaliwo fezo tuzigoberera wa nizamu ra'sumali uride fa bi'aksi dhalika zino nizamu ebbiri je bayita nizamu ya capitalism bayita capitalism ne je bayita socialism ozitegedezo waliwo izo nizamu zali zigamba zitya nti capitalism no capitalism kwe mtu gamba simanyi kapsokere kugundi ku socialism kati baita socialism ye muntu okubeera nga ekintu owning something communally ng'ekintu ekiriko bwannannyini ng'ekintu ekiriko bwannannyini nja kuwa example kiringa taata wamwe bwafa ng'abadde ne gu TV ogunene mu nju owulidde TV eyo bwesijjukira tuba tulina okugaba ebintu buli omu afuna ebintu by'okuva mu mali y'omufu katali nagamba nedda tetugenda gaba bintu yo TV mugirekeewo nga teri nannyiniyo ompulidde bulungi obuzibu bugenda kujja bwe najja nga njagala kulaba mupiira Fatuma ayagala kulaba kazannyo Muhammad ayagala kulaba firimu owulidde buli omu ayagala program teriko bwaki teriko bwannannyini ono bwanassa mu kapiira ng'onagamba kati lwaki otusumbuwa ng'ajja ng'agikyusa ng'agizaayo mu kazannyo oli ng'agamba nedda nange njagala kulaba bino nga naye ajja akyusa ng'ateeka mu firimu olaba okusala bwe kunaaba kubuze ekinaavaamu nga si kulwana si kwekuba si kwerangira bisongovu so singa tugamba nti mu mikabu gye baagabanya nti Sulaimaani gwe baawa TV eyo yalina obuyinza obwaki obwenkomeredde ku maali eyo oba ku TV eyo kakati bwe bukeesa enkya n'akusanga Sulaimaani ng'olaba firimu n'agamba nti omanyi Omar Makiyi mbadde njala tugende ku kapiira teeka ku kapiira oyinza okugaana kubanga omanyi kyonna kiri yennannyini kyo yakifuga newankubadde akireseewo nti emanfaa liljamii esigale nga buli omu agikola ki waliwo bannaffe abali eyo balina ettaka nga ddene nnyo naye ng'oli yagaana temuligaba lisigale lya komino lisigale nga lyawamu owulidde yeerabidde nti agenda kufa enkyaveewo ye bino olwalira abimanyi bwe bityo n'abaana be bayinza okufa enkya ne baggwawo naye abazzukulu bagenda kulirwanira so singa omuzzukulu agenda okujja okulwana ng'amanyi gwe taata we wali olina okukoma singa omuzzukulu anajja okulwana ng'olera ettaka lino wadde liri wamu naye nga liri marketed nti Muhammad ava wano akoma wano Isa ava wano akoma wali bwe bwannannyini bwe tugambye obweyawulidde olwalira ettaka eryo wonna lyeka communale oli ajja kujja nga ayagala kusimbako bikajjo ono ng'ayagala mboga oli ng'ayagala gundi mugenda birwaniramu ffe si waffe gwe si waffe ffe tetuli baana ba mugenzi mwefe obulungi obuliwo bwe tusobola okufunamu buli omu tumuwe sheya ye hatha huwa tulage n'ekkomo lye kuba naye alina abajja omuvaamu bajje nga balina sikira ekyo kye yasikira hatha huwa kyekyo newankubadde nga kiba kisigadde as a whole so nga ate era tekigaana lisobola okubanga ettaka we liri naye nga teritumala nga tuli abaana 27 nga futi yonawo 5 ku 100 oba nga tulinawo 10 ku 10 just kyokka kye tulinawo terigenda tumala abaana bwe tunaaba kulima owulidde bwe tugamba nti ffenna tulinako sheya nti Muhammad alinako sheya ki nti gundi alinako sheya ki baani abaagala tusobola okukikola either companship nga tutaddewo kya company shares oba netwerabya mu bivaamu nga tutaddewo capital nemwebalire oba seekyo nemugamba nti gundi agamba nti nze nina plani zange endala nze mungule share yange share yange mugigule mwe mugisigaze nze ngende nkola ebyange nti alinako share meka nti alinako kadde kamu n'ekitundu nti mukamuwe nga musigala 26 paka n'abalala
abajja buli ayagala okutunda buli ayagala ko omugabo gwe ngamukola ki paka kwaba bagamba nti tusigaze fena musigazanga sharika yammwe ontegere bulungi ebyo bintu biri basitu jiddan zali badde family z'abasiraamu olwayo tezeetema twali badde abasiraamu tetugwera mu makooti naye mutawanya ne kooti ne mugimalako emirembe lwaki muganye okubuuza ate mujja ne musaala ate nga Allah bagambye fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun mugende mubuuza abalina okumanya bwe mba temukola ki naye wuuna atamanyi ate bwaddukira mu kooti ate nga kooti gyabuzira naye tamanyi nga ye okitegedde bulungi naye era exactly nze abo mbayita babbi kubanga oli akugamba nti ngenda mu kooti aba ayagala kudisguisingira under the law asobole okubbira eyo mu mateeka naye kitukoze bulungi ate n'ebyeri tebabimanyi nnyo anti era kyekyo kati bajja fundikira ate wali abagezi wangambye omubbi tayagala mubba seeka wangambye babayita bagezi abo kakati seeka nze kyenda n'emu bw'oba oli musajja mukulu ng'okimanyi olinawo ku baana bo nga naye abo abaana gwe abamanyi bulungi ebintu bisse mu kiraamu kyekikulu obagambe nti lino ettaka wemba nga ndiresewo nga lye mugenda okugabana mulikole wee muti baligabane mu shariya kituufu baligabane mu shariya bo be balimanya oba beegatta ne bakola sharika bo be balimanya obaga nti anzi bampa omugabo gwange ebyo byonna bisse mu kiraamu akada no obusiraamu bwakimala oli ayinza okuba tabimanyi ayinza okuba tabimanyi however asobola okutula n'omumanyi n'abimukola ki n'abimugamba naye mu kyo yikyaba atukolera munange gwalaama kale wadde toguze ekiraamo naye ekiraamo kyonna ky'oba okoze tuyambe buyambi ogambe nti emaali yange mugigabenga muki mu shariya oba si ekyo tugambe nti omwana wange yenna oba mukyala wange yenna oba musika wange yenna wakufuna omugabo gwe okusinziranga shariya bweri byemugabidde ekyo kisinga obukulu kyekyetagi bwe ne batugambye nti gundi mumuweeko kino gundi mumuwe nedda byolombojja byabeere kuba ebyo Allah yabimala dda fe tulina kusabusa mu nkola bwe gamba bugambi nti emaali yange abasika bange bagigabane bagifune nga shariya bwebeekoze eki bwebeeragidde nga bwebeetemedde bw'oba omanyi nti abantu bwe bajja yomba juki gwe tegeera nti ekiraamo bakikkiririzaamu si we guli bakyo kikwatamu kati bisse mu kiraamu awo ojja boosa ebinze bingi byonna hadha huwa so ebyo n'ebigambo byetwogedde ojja kubisanga mu kitabo ekya al-alimu al-jalil ayitibwa sheikh دكتور الوهبة الزهيري الأستاذ الدكتور الوهبة الزهيري مجتبى كيتيبوا الفقه الإسلامي وأدلته الفقه الإسلامي وماذا وأدلته كاتينو تجي جدا ما ستلابي تنوليريكو كبيمو كبيمو بايو جدا في تعريف المال بايو جدا بنتو بينجي نيو المال كي بنتو بينجي نيو abantu bibagenda bakolaki abamanyi bibagenda batusomesa ebyenjawulo mu mbeera efaanako bwetu mukyo tugenda kulaba kusaidia Imam Abu Hanifa fatugamba nti inda al-Hanafiyya yaquluna anna al-mala huwa kullu ma yumkinu hiyazatuhu wa ihrazuhu wa yantafi'u bihi aw yuntafa'u bihi 'adatan ay anna al-maliyya tatatallabu tawaffuri unsuraini agambye kusaidia Imamu Abu Hanifa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala abagoberizi bakusaidia abagobere madhhabu ga Imamu Abu Hanifa batugamba nti bayite mali kusaidia eyo bagambye kullu ma yumkinu hiyazatuhu wa ihrazihi kintu kyonna omuntu asobola okufuna ekifunibwa kyasobola okufuna ne kimugwa mu ttaano ate nga asobola okukifuga nga asobola okukikuuma kyetwagambye herizi mithili nga bwe twakyogeddeko wali oli nga asobola okukifuga asobola ne wakikuumira wayantafi'u bihi ate nga asobola okwegasa nakyo adatan mu mbeera zaffe za bulijjo bweba motoka nga asobola okugivuga asobola okugitikka asobola okukola buli kimu oba okugitunda n'agula endala ayi anna almaala kati mu mbeera eno taarifa eno tugijjamu nti anna almaala tatatallabu tawaffuri insuraini emaali erina okutuukirira nti ddala maali ku nsonga mmeka ku nsonga bbiri ensonga esooka agambe imkanu hiyazatun wal ihraz imkanu hiyazatin wal ihraz emaali eteekeddwa okubanga omuntu asobola okugifuna ate ekyokubiri nga asobola okugikuuma jja kuwa example oli wakugamba nti ekyennyanja kiri kyennengera wali makati mu nnyanja wali kyange kiba kike
ayina akafunti kyagenda kikwata oli baganti ekinyonyi kiri kiri mu bbanga kinyonyi kyange hadha laysa maluka si mali okubanga bwe kitizoviringa binyonyi ebirala onakitegeera otya abaffe bwe tukubuuza nti ekinyonyi ekyo kikumidde ogenda tugamba otya tukubuuza empapula kyofa ab'amateeka empapula zaakyo ziriwo kankozese fedda nga tukyali bato kyoza Allah yatukuza n'atuwa ku bwongo obutegeera twakeranga ku nguudo nga tubale mu motoka amanyi bwe twagamba eryejji nga tennatuuka baatugamba nga sifa yabwavu waliyadhu billah baatugamba nga sifa yabwavu owulidde okeera kubalaza abanno naam okeera kubalaza abalala gwogamba onyanti eyo yange nga tolwedde erina nanyiniyo olwedde agivuga ye nanyiniyo wantafe wabihi gwate n'ogamba nti eyo yange Joseke yatusabidde edduwa n'agamba naam saba Allah ku nguudo zino zonna eziri mu Uganda naam naffe kuyiteko Allahumma amin naam kitegeeza naffe Allah atugabiri naffe atuwe ku bidduka ate ng'alina obusobozi qadirun ala dhalik naam nolwekyo tetugaana kumusaba kuba yatugamba nti id'uuni astajib lakum gwe bwegomba saba gwe buli weegomba kola ki innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wama dhalika biaziz ekyo si kyamaanyi nnyo owulidde nolwekyo avagamba nti fala budda fala yuaddu maalan nolwekyo ekintu kyonna ekiba tekiina hirizi mithili ekintu kyonna kyoba tosobola kubeera nga osobola okifuna okyateininga mu mikono gyo tukifuga eyo teba maali owulidde kubanga akawunti osobola ogifuga si bwe kiri akawunti bayiyo waliwo akuwa ekintu nga niye tosobola kifuga naam ate ne mu bantu abakulu naam omutaata ayinza okugamba abaana be nkuwadde ekintu bwe kiti naye ng'ate yakiinako anti olaba takuwadde abatakuwadde olw'ensonga ffe wano tulabye emaali naam yekintu kyosobola gwefuga okikuuma barakallahu kiwa bangi ensonga lwaki tugamba abantu abazadde naddala bali kuno abatuwuliriza wadde mulina nnyo omutima ogugaba naye mugoberera amateeka g'okugaba mukubaganya abaana mulwanaganya abaana mubaleetera okufuna emitima egitali nafsu nammaratun bisu muleetere kubeera nga bafuna emitima emikyafu ekisobola okuba batuusako obulabe owadde omwana ekintu ate okiremeddemu owulidde bw'oba ogabagabira ddala ensobi yaliwooko ku mulembe gwa nabi Musa naye teyali nsobi kuba kyali kigezo oli omusajja yali omugagga yuqaalu innahu kaana lahu yani qarabatan maa dhalika alladhi qatalahu yali musajja yali waliwo omwana yamulinako oluganda ye yali teyazaala naye nga mugagga n'alamira omwana oyo kuba nti ajja kumukola ki kati omwana agenda okulaba notakola ki tafa aluddewo emaali ate nga yamulamira ku ate alaba ebyobugagga atunda ate agira ki n'agamba ono bwe simujjaawo okufuna maali emu kyetugezaako okugamba abazadde mwesombera olunaabatta awulidde olaba oli yamulamira bukyali nti anaamusikira onayagala yeyangwirize fatabaadala fakatalahu n'amutta ku kyafayo ky'ente suratul Baqara n'amutta lwaki lwakusuubiza naye ffe wano Allah subhanahu wa ta'ala ng'asindisa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'atunnyonnyola abamanyi ne batutekululira ne batugamba nti omuntu agaba ekintu kigabe okyejjeko obwannannyini bwobanga obukyusiza noga nti gundi nkuwadde ekintu gundi kyejjeeko kiweeyo omwana abeere nga yakifuga oba akikoze ekyo oba akikoze eki yengaba entuufu naye bino babayita bangabulula ffe twalina gajajja waffe abomuwe kino nga ate mpa ku kintu ekyo aga nti ogabulula ontegedde bulungi omuntu asobola okuwa ekintu naye ate yerabira amakubo ag'okujja okukikusaba ng'ate okukusaba ekintu ekyo alina kubanga akusaba busabi kumuyambako kuba yakikuwadde obwannannyini si bubwe naye ate abantu abamu olw'obutaba na mpisa n'obutamanya ajja nagamba sooka mpa ekintu kyange ekyo ng'ate olwedi yakikuwadde oyo yagaba agabulula hatha huwa nolwekyo onsura eddako kyava tugamba nga tukyali kwenesooka kyava agamba agambye mathalan for example kal umuri al ma'nawiya for example ng'ebintu bitwandiise ma'nawiya ebintu ebitegeerwa obutegeerwa abatunkambite ebintu tugenda bira mathalan mithlu al ilm ma'nawiya ebintu ebiri untouchable intangible ebitasobola kukwata mathalan al ilmu oliwo okugamba nti nkokugozeza irimu yange
kyawukana n'oli akugamba nti kuguziza ekitabo naye nagamba nkuguziza irimu yange. Irimu is that software you are having in your brain. Bwe bwongo bwoli kituva tugamba nti omuntu yenna alina omuzadde omuyivu abaana bo kakasa nnyo nti bakusikirako irimu. Naam, teekamu amaanyi abaana bakuggyeko irimu eyo oleme genda nayo babaziika nayo yahe. Omusajja yaga nti adde muhadithu naye nga talinayo mwana alina hadithi wadde n'emu. Bwekyo bweggwawo. N'olwekyo wasiha n'obulamu anagamba nti obulamu babutunda babugulawa. N'obanga oli mulamu nnyo ng'omwana wo mulwadde tosobola muwaako wadde tosobola wadde kumuwaako. Naye ate emirembe gyakulembera kyali kisoboka. Nabbi Adamu alayhi salaam yagambako emyaka giga n'agigabirako omu ku baana be. Owulidde? Naye ate kyatuka ekiseera gino nga gimuweddeko ya time ng'aweddeko ate nga giri agyetaaga. Ate n'omugamba nti asooka ompe mala okkuba oba n'ogulira omuntu eya time ate naawe n'akuggwako. Naam. Tukkirize tutayo ku masimu. Naam. Abo bawali ababuuzaako. Inshallah. N'olwekyo nga tuwumbawumba amakulu emaali nga bwe tugirabye kyekintu ekyo ekirina omugaso. Twali kyonna ku mbeera yonna. So emaali kigwamu ebintu bingi. Tubawadde buwi formula kye bayita emaali okisookera ddala kyekirina omugaso mu mbeera z'abantu mu mbeera zaffe mu societies ez'enjawulo ng'ewaffe mu Uganda. Nkuwadde kyekikolako nti wano waffe eyinza okuba nga maali nga tewala si maali kyokka ffe urufi mu mbeera y'abantu ojja kulaba nti bizinesi zitambula ewaffe ng'ewala tezikola ki ewala teziriyo so si maali kubanga ekintu oli wakiraba atasobola nakukwata ssente ze kigula ekitegeeza kiba tekirina mugaso. Ekirala emaali eteekeddwa okuba nga eyitibwa emaali gw'ogirinako obwannannyini. Ekisembayo emaali eyo gy'oyita emaali oteekeddwa okuba nga ogifuga kyotafuga teba maali. Ontegedde bulungi? Irimu eba wasiire esobola okutuusa ku maali naye teba maali kuba tesikirwa. Ani ayinza otukubya njagala mbagenda okuba simu atubuulire nti nze bwe taata wange bwe yali afa na emaali ye nagikola ki? Naam. Ali ku simu. Naam. Tesodde mufuna. Yita ku 0759 0586 oba kuuza MTN 0392002493. Yita ku Airtel 0759 058666. Naam, ali ku simu. Halo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuzansha okuwuliza ssebo. Naam. 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 Allah. Bwe buli azaamanyi obuli mu nsi. Naam, tweyanziza ssebo. Kyo twagala okulabula abantu mwenna bwe bakwasa ebintu byabamulekwa bambi mubeere b'amazima. Seeka olina aya gye wasoma nga twakatandika nkyagijjukira. Amwaala liyataama dhulman innama yaakuluuna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'iira. Katukwate n'ono. Naam. Tugambye Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti mazima ddala mmwe abali emaali y'abamulekwa nga tasosodde. Naam. Mmwe abalya yagamba abo abalya naye nze ŋŋamba mmwe abalya. Kiyinza okuba kirungi nga baliko tebalya naye kale mmwe abamanyi abalya emaali y'abamulekwa nga yakuluunahu fi butunihim dhulman nga bagiteeka mu mbuto zaabwe mu bulyazaamaanya tebayise mu makubo matuufu. Naam. nga bagirya dhuluman nga tebayise mu makubo maki amatuufu. Amakubo twagalaba twakagala recently wiiki ewedde. Ekkubo erisooka kwe kufuna obwannannyini nga tebuliiko kintu kyonna tekibaddeeko nannyini kyo nga kiku. Naam. Katujjewonera ali ku simu. 0759058666 okubeera nga otutuukako.
namba ziri 0759 058666. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Khalid Mugeri ndiye anamugana kusema. Tusanyuke ino okuwuliza. Kale bana ndimata zaino musene bwo kudenya ni wabiru. Okusokerera na. Naam. Neba zamani kimembia video bilaje. Mashallah, mashallah. Nende somo kumulimo. Naam. Twagala sponsor sebo. Alhamdulillah. Bidachogera kumtazamo kantu kenekibuzo. Mashallah. Ubaganga bampayira haki yange nga ntono. Naam. Ng'omugabo okubuuza ndi kubonanga mutono. Naam. Ninguleka. Ate aye tukoze ndiri. Wala tansana sinda kamina dunia. Naam. Omugabo ogwo gwe mbangule tenyingi okuge. Naam, ekyo kifunyise agamba nti singa abadde bagabe maali ne babanga omugabo gwalina okufuna tebagumuwadde katugamba abadde alina kufuna half ne bamuwa koota abafe koota eyo n'asalawo n'agamba agireke ng'asazeewo kuzira abana ki tumufuna oyo ndowooza inshaallah. Aliko simu. Halo. Naam, tusobole mufuna. Naam, tuwali tugamba nti singa aba asazeewo okuguzira nze kati ana ansihuhu awo ansahuhu ngezaako okulaba nti kino kanku advising muganda wange Imaamu Mugweri twebaza okuba nti alhamdulillah obaddeko era mmanyi nti bo okulembera bakuganyulwamu nnyo olw'omusomo guno. Emaali eyo tumugamba agitwale. Emaali tugamba agikole ki? Omanyi abaganda bo balina enjogera yaabwe egamba nti nyama ntono okayana eri mu nkwawa. Akatono ako tokalika genda nako naye eri haki gye balyazaamaanyizza wadde bagiryazaamaanyizza bakugikusasula yawmal qiyama. Akatono ako genda nako tokazira kubanga mugabo gwo haki yo genda nako naye ate ekiri era kye batakuwadde yawmal qiyama bakukisasula. Naam. Halo. Ali ku simu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Sege kidogo changu singa maali ebimaze okugabibwa. Naam. Nebavaayo abantu abalala nga babiri oba basatu nga balina okufuna ku maali eyo kyokka nga yagabibwa dda. Naam. Abantu kiramu bakiteeke seeka. Oh, mashallah, mashallah. Tugenda kudda inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa funza obudde butukutte. Naam. Tuyinza okufunayo kwongala nga inshallah. Ayinza okuba abuuza ekibuuzo. Naam, kakati muganda waffe singa baba bagabye maali ne wajja wasangibwa nti wali abafisse kati bifunga tutunagaba maali abagabe maali bino bibagamba nammwe bibagigabira mu kino mukitegeere tumufuna oyo inshallah ayinza okuba. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, tsanso kuuliza. Naam. Naam. Tugambye nti okufikira singa omukyesangibwa nti waliwo omuntu atafunye maali mwaba balina okugabanyizibwa oba babiri oba omu naye nga tebafunye maali ate nga babadde balina okufuna ku mugabo ogwo ate nga wayiseewo ebbanga nga ne betwabiwa babikola ki babikozesa buli omu yakola ddi kyayagala. Eba nsobi nnene eba yakolebwa oluberyeberye mbadde ngamba nti mmwe abagabe maali bebayita baseeka nammwe bebagigabira bebayita ba beneficiaries oba abasika. Emaali eyo mukakase nti bannammwe mubawaayo nga bwe bateekeddwa okubaayo mu numbers. Nammwe abagabe emaali mwekakase mubuuze nnyo okukakasa nti wali akola ki asigadde mu mbeera y'okugoberera Oluganda. Tumufuna oyo nga tannavaako kya. Naam. Tufuneyo tukwateyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum jazakallahu. Amin ya rabbi. Naam. Naam.
katina wakadde basebayo basaidi eri nga abasiraamu ati tosola nagamba omusizi sijja kunowa ku maali yaffe masha Allah omuzadde okugoba omusika mu mugabo masha Allah kale katuddemu bano abasigadde mujja kuba olujja insha Allah naam muddemu tubaddeko oli eyasoose ono ntumaliriza munaffe agambye nti mbadde ntumaliriza ndowooza bwetugambye nti abantu abagaba emaali mwetegereze nnyo bemugenda okugabira emaali mugoberere oluganda lw'abantu nga bwelukola ki bwe lutambula nga tonnagaba maali tutegeddwa okwekakasa nti ddala emaali eno ekola ki eterezeddwa bulungi omulala ono asembeeyo munnaffe singa kisangibwa okubeera nti omugabo omuntu gw'abadde alina okwomusika ono yabadde munnaffe yasoose agobye omuntu teriyo muntu agoba muntu mu busika wadde oli muzadde tosobola kugoba mwana wo mu busika tewaliiwo nsonga okuleka bino wammanga era tugenda zitandika next insha Allah ankarib mu mpaji tunatunulira empaji mu bintu ebigoba mu busika already eyo irimu ekola ki weri n'ekisembayo emaali y'omuntu yenna ebeeririddwa eyamulekwa omuntu yenna abaagiridde guba muki guba mulyo buba bulyazaamaanya obugenda okumugobera ila qiyamisa sina mu ddakiika sibula abutuuliriza obudde butukutte naye nga mukyo twetaaga ba sponsors twekitwogeza nga tupakuuka lwa nsonga ya budde naye tubeetaaga mu abalina sente zammwe mujje muziteekeku ku radio mubeere nga tugula obudde tusobole okuba nga tuweza puroguramu nga situli mu kupakuka ntumira abawalimu baffe bonna bakadde bange bonna abatubuliriza bonna tubatumidira tubaagala nnyo so Allah subhanahu wa ta'ala atukomyewo omulundi ogujja ngate tuli balamu insha Allah abawuliriza bano nabo babaddeko nga bawuliriza Hajjati Aisha Naluze Hajjati Mariam Nandujja Hajjati Naggayi Aisha Hajjati Jariya Sheikh Hadadi Kisembo